Mugetufuna ye alien skin kawedde mudda anti abayayi ba Dr. Jose Chameleone bamusazeeko mu katambi kengendo okubeera nga nkuzanyira nenga nkusaba subscribing atanaba kugase nawe atanalikinga video eno gena maaso bwotyo biringa ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini nnyini. Empulira bituufu oba si bituufu? Mpulira omwami w'okukabira amayirungi gamulakira kati badduka bafuuse ba kipolitiki. Nakugamba gwe ng'oli mwandasi negamba gwe wakanenzere bw'ava ewuwo n'agenda bw'ati agenda okukukuba tebituukiridde. Bali mu kuyiga bali mu kubayiga budduka kati ate wazanyidde ku nnamba enkyamu oyo muvume mukole buli kimu netogezanga kugamba mbugwe nnamba emu oyagala kuba nnamba emu. Bobi Wine bwe yavaawo oyo ye yasigalawo mayanja ate ayagala akafaako ate yatunuulidde bingi n'alaba nti omwesogga naye ate oyina gwe weesogga ye gw'atya ennyo wava mbigambo n'omwataakinga ku kitebe. Chameleone n'agamba omusajja ono olaba atuusaawo kati ate olwonze n'agamba amagye mukomeewo. Gwe yakomezaawo bali bennyini bemmanyi simanyi gy'ogenda kudda gwe si kukutiisa. Toddamu kwambala siliva, toddamu kuba na simu, toddamu kuba na ssaawa, engatto zireke katambulira mu sapatu kubanga zibadde tezikyanywera nga mwaguze n'obusaale. Kati kagumba kankejje gyali omutima gumukuba. Muwedde mmwe oyo Chameleone mumumanyi mmwe gwe muzanyirako ye nannyini ziggeto zonna. Wadde tuzifuga naye ayina be yakyamya. Yabakyamya nga naawe bw'obadde okyamya banno nga wali makanika tosobola bagamba nti supanda ya mugaso kasiriwala kati kabakukuba amayirungi gakulakire bakakube bakagobe mu Kampala onaddamu ebusoga bo bakukuba balala ne bagamba mukasindike kenu tukakube ku luno nange mayanja muwe empisa kawe empisa bujja tegeera de bannange gwe kyozanyirako tokimanyi kati mwekukume besite mwasuze mutya nanti era ono omufanga ono aliye ni sikati mulaba alabisa mbwa ayongeddeko obudogo butalina byakola. Mwana Abannayuganda lwaki abaana tebalina byakola abasinga? Kati omuntu akuwatya emitwalo ebiri n'akozesa ensobi nti ogende ewuwe omukume mu kasasiro gwakola. Oyo kasasiro gwakola fe abavubuka tugenda mufunamu ki? Olwokwamba akuwadde emitwalo ebiri mbw'ogenze naawe omuvubuka oli wali tonaaba omasole ennaku 3 tonasobola nakyusaako wakunaabira oli awo tolina na byakola oli muvubuka atalina kyobala nti nze ndi muvubuka alina okukola ebyange aliyeni ali mukola bibye mwe abavubuka abalabisa ate abafudde obuvubuka omugenda okuba nga tolowooza buli wetwala obudde nga tolowooza tolina kyogenda kukola kitegeera ojja kuba tolowooza okitegeera. Kati bakututte ng'omuvubuka mwagala kuba abantu tugenda bakuba ebyaddala tugenda bakuba kufa yaŋŋambye kufa owesite wanena kivubo yaŋŋambye badogo mugenda kufa asajja bakulu bakufa babiyingiddemu limbo abiyingiddemu muve bino gano manya g'abasajja gembagamba gye bali babiyingiddemu balabise mwe budogo omwefudde nti mwagala alabisa bannasite mwagala mbusine mukwefula mutaddewo eggaali mujjonkera tete mumalaayo mukwata mayinja babategekere lugogo mujje gurupu naffe tuwere gurupu nga bayuti wamuga nti alien skin musobola tekeka gurupu yo nga weri naffe tutegeka gurupu yaffe nga weri tutegeke lugogo abantu basasule bajje twekuwe nga bayuti badde bali twekubire mu kasawe oba twekuba mayinja oba biki ani mugamba nti muli baddala oba tubakubemu emikono kyemwagala nti muli babuyinja byonna tujja bakuba mwagala mikono yonna tujja bibakuba tubalage yuti amalayo nti buli kimu akisobola. Temusobola wabula mu butasobola kwammwe mwagala kola mawulire muli ku Kamiri mumukolerako mawulire. Kamiri ebbanga lyakoledde walikoledde oba mama oyo alikoze muke yakuzaala asinga Kamiri emyaka
yalikozeemu ki obaani manyatafali lyagasse ku bagala labisa tutandise n'olabisa bazadde bammwe nsonga tulaba gye muva abazadde ababazaala be basiru nsonga omuzadde buli okola ekyekisiru olabisa bakuzaala ate ni walabisa bazadde bo mbu nabo baleberanga ggwe tebalina mulamwa. awo twogerera zo ghetto zitandise okugwamu ensasagge nga bw'olabye vidiyo gye nasose okubeera nga nkulagako vidiyo yabadde ya mwana mulenzi Kabaaya abasinga ku mmwe mwenna mumumanyi mwana munnankyukakyuka mwana wa Firebase. Ebigambo bye ategeezezza nti agali mu nkuubo Dr. Jose Chameleone yakomezzaawo security ye enkadde. Abasinga ku mmwe mumanyi Dr. Chameleone kuva ddanga muntu wa violence, naye yalina abaniga mu ghetto bye yali asinga okubeera nga akolagana nabo, era okuva lwe yeesonyiwa violence oba okuva lwe yeesonyiwa ebintu eby'okukola emivuyo, abaniga abo yali yabeesalako. Kaakati mu ge tufuna gugalaga nti yandiba ng'abaniga yabazizza ku nsonga ki? Yabazizza ku lutalo lutumanyi obulungi oluli mugenda maaso. Olutalo lukyali lwa bigambo era nga lukyagendera ddala mu maaso mu makati ge nga kwogase n'omukulu Alien Skin. Kusubscribinga ku Jika Media. Naawe ate nalayikinga vidiyo eno genda maaso bw'otyo obiringa ate ogirayikinga ku ssaawa eno yennyini. Nkugambye yo ensasagge mu makati ga Alien Skin ne Dr. Jose Chameleone yandiba nga si yakoma kati. Abaana b'omu ghetto naddala abawagizi aba Dr. Jose Chameleone bongedde okubeera nga olutalo luno balukumamu omuliro. Mu katambi k'enva okubeera nga nkulagako abo baana ba ghetto bagamba tebagenda kukkiriza Alien Skin kubeera nga ate azalawa legendary ng'azalawa abasajja abatandikawo endongo, mbu bagenda kubeera nga bamudisipulininga mu ngeri yonna ayige okussa mu bakulu ekitiibwa. Wabula n'enkambi ya Alien Skin nabo bagenze maaso ne beewozaako nga bagamba ddala mazima mugamba Alien Skin amanyira legendary naye temwerabira ti legendary gwe mwogerako olutalo ye yalusuubula oba olutalo ye yalutandika n'alumba Alien Skin nga kwogase n'okuzalawa oluyimba lwe olwakapati n'agamba n'okugamba mbu amukuba akuba bali n'abatuuza ne mu nfuufu. Kwegamba ne bagamba nti wadde abantu bali mu kubanenya olw'okubeera nti Alien Skin alumba legendary, naye abantu tebeerabira nti legendary olutalo ye yalutandika. Ate nga bwe mukimanyi ne Alien Skin waggume musajja tanyigirwa mutooke, n'agamba tagenda kukkiriza musajja yamuggulako lutalo amuleke atagende bugenzi bwatyo. Lwo lutalo lukyakutte wansi ne waggulu, olutalo lukutte wansi ne waggulu. N'amalala ge tufuna mu nkuubo okusinziira ku mukulu Kabaaya nga bw'omuwulidde ategeezezza nti ku kabira wali abaniga, nti omukulu security yajongerako eri gguluggulu kubanga essaawa yonna basuubira Milikwezi okubeera nga ayitirawoko. Basuubira Milikwezi essaawa yonna okubeera ng'ayitako kabira. Ate oyo kasita ayitako ewuwo omanya bumanya byonna byasanzeewo asobola n'obbikubako omuliro. Ekono okukumako omuliro agenda okukumako omuliro nga nammwe yabayisizzaamu dda ku mbooko. Kakati ne bagamba mbu omukulu Alien Skin yo security yaginyweza eri gguluggulu olw'ensonga asuubira Milikwezi essaawa yonna. Ku security yayongerako n'obusaale. Abasinga ku mmwe bu vidiyo mwabulaba omukulu Alien Skin tubadde tetutera kumulaba mu vidiyo ng'ayina ku byokulwanyisa, ne ku luno waliwo obutambi obufuluma ng'omukulu ali mu kutraininga baana be kukozesa busaale. Kwegamba mu mbeera eyo yonna yonna ali mu kweteekerateekera Dr. Jose Chameleone, era obwo obutambi bw'obusaale kabonero akalaga nti mujje nga gye mujja mukimanyi nti singa tubakwatako bwe paba buli omu agenda n'akasaale mu kifuba.
yembeera eri ku Kabira kugamba bagamba Kabira pressure erabika yeeyongera olw'ensonga bwe busale bwe bali mu kulaga essaawa eno kuba basuubira Dr. Jose Chameleone okubayitamu essaawa yonna. Embeera yo bwetyo bwekyali sayidi zeeyo. Katulinde tulabe wa gye binaggweera. Tulinde tulabe olutalo luno mu makati ga Alien Skin nga kogase ne Dr. Jose Chameleone ate gye lugenda okubeera nga luggweera. Wabula Dr. Jose Chameleone yaasiriseemu okuva lwe yali ku stage n'akuma mu lutalo luno omuliro n'ayisa olugaayu oba oluyimba olwakapati n'aluyisaamu amaaso ne fango niyo yonna n'agiyisaamu amaaso. Abadde taddangamu kwogera kigambo kirala kyonna. Yasirika busirisi. Tetumanyi lwaki yasirika, oba alina kyabateekerateekera oba nga just ensonga yazimma amazzi yeekubamu mu kifuba n'agamba waayi nfaaki n'omwana omuto yakayingira endongo. Naye bwe twogerera ye yatuuka n'abeera nga asirika ate ng'olutalo ye yaluggulawo. Naye abafango ne bazza omuliro, wabula ate abaana ku ground abawagira Dr. Jose Chameleone be bazzaayo omuliro. Ye Mirikwezo omukulu yasirika busirisi, ensonga yazimma amazzi taddangamu wadde yadde okuddamu okuzoogerako. Katulinde tulabe wa gye binaggweera. Ku mukutu Jika Media kubadde kusaba subscribing atanaba nawe atana likinga video gena maaso obirenga ojimpera like ku ssaawa eno yennyini tira mu comment section obirenga onteramu endowoozayo. Nawe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga okiyisa wansaawo mu comment section ku ssaawa eno yennyini. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.